ku ssente z'omuwi w'omusolo ne bamukwatira ku Brevard. Bwe bamukwatidde ku Brevard ne bamuvuga straight to Kigo prison gye yasuze. And in that prison cell she was being interrogated and she confessed nti ssente AAA yazimuwadde. Then ku kyokubira ababaka simu za Namere okuva bwe yatandika okwataakinga Kabanda, jjukira CDF yawoninga ku Gashumba. Once you attack Kabanda, you've attacked all of the PLU. I chose Kabanda with my reasons. Bwe bamukunyiza mu Kiggwa ekiro, nayogera nti kituufu ssente babadde bazimpadde, mpeba MP ba boycotting omukolo gwa Oboth, Jacob Oboth, speaker gwe balonze. Esi tebakulimba nti security evamu from the Bulumbu ne balondola omuntu mpaka Masaka ku statement bwe yakoze. This thing is bigger than what you think. Okay? Her phones were being wrecked. Nga yomwa kuba speaker Jacob Oboth nga sente ezo za kugulirira babaka ba boycotting omukolo gwa Thanksgiving. Ogubadde mukono today we bakoledde the incoming speaker. But as we speak right now, she's not detained. She has been released on the orders of His Excellency, the President of this country. Katiye President yagambye she's just being used, the Chochitono, but the bigger suspect is AAA. Now, as we speak, AAA asangidwa pangisa. She's got she has a mansion. Of course, ebyo kati sibya kukweka mwenaje mumanyi. Buli kisenge kiri mundoze ebisenge bya normal housing bitano in different currencies. Bamusanze n'ebyuma. Listen, brother, I'm giving my submission and I'm going away. Loza isi yasose nebula usokole ku story ya Loza isi yabuzeewo ekiro tekyaliwo mu Uganda. Sijja kwogera byesimanyi Rigo kamaleyo byemanyi. Nina wampita nambuuza I can defend my statements. 2, bamusanze n'ebyuma gadgets. Ebya communication, sophisticated byuma. Viva Israel. Okay? 3, ya retiring abakumi be from police. Nga tabulidde mukama we wadde CDF. Na retiring aba bodyguard be, government be yamuwa, n'abafuula babe personal. Ne mundu ze babadde bayina ina bodyguard gwe bayita Peace. She's a very dangerous woman. Bamusanze ne mundu eri automatic, one of the weapons from Israel. Okay? So, ekintu kyabadde azimba kibadde deep and kibadde bigger. 3, I'll go back to my statement, jenze nkola buli ku live. Never outsmart your what? Never outshine your master. Akantu ako tukogera nnyo ne Eddie Mizaya. Tosobola kugenda ku mukolo. President nawa million 10 gwe speaker number 3 no wayo 10. What are you proving? You know, ebintu ebyo byonna bazze babibuildinga. Nekirala mpuliddewo omuntu agamba nti agenda kwesimbawo as an independent. It's not going to be possible. Already she's a suspect. It has been proven beyond reasonable doubt ali under house arrest and many things are unveiling. Era mugenda biraba bingi bikyajja. Ewa Namere yo twavuddeyo dda. Namere is a small fish and she was just being used through excitement and innocently. Chovola ba Museveni amusonyiye. Era Namere has been released. Takyali mu kkomera nga bwe mugamba abantu. She's out. She's out. She's out of prison. Yasuze Kigo, she's out. Esente endala ze basanze wa Namere basanzeyo 20 billion shillings mu makage munyonyo. Kati Namere wachezo sente baz retrieving zizeyo mu national treasure ya government okukola emirimu kusasula basomesa and everything. And she gave out all the information she needed, but still all her information still pins AA. So Namere has been pardoned by the president. Namanya nti kano kana kato babadde bakeyambisa. Though I would blame Namere nti lwaki okkiriza okukozesa mu bintu by'abantu bano. Nedda Mukiibi lekagambe kino Mukiibi nga tonna blaminga. Ffenna twagala ssente. We need the money. We need the ebintu ebadde bamuyingizaamu binene nnyo. How do you keep those monies in your home? Do you know 21 billion? Namera badde mayi byabwe. By the simanyi bya sente sinabitege. Sibimanyi ge mazima nagali njogera bye manyi. Ojja kubitegeera mpola.
Kati ate kakati sente kubuuza. Yine yes, kyanyira kubuuza nayo dduka. ati ngenda ze badde ze batangaza. Oli mu security y'amaanyi kati ate bino ebya Fufa House tugendawo tutyawo. Kuba baŋŋambye waliwo kati Fufa House Magogo and the family eya Fufa baba sanctioninze bagenda ku recording statements as we speak. Passport ya Magogo Nanita Among they've been confiscated. Though Magogo wanted to run but he didn't succeed. Banaita munjogeza nnyo bintu. Bangambye omukungu yekwesegula mu Fufa House ne bagamba taliiyo. Aliwo ye omulala eyadduse erinnya ndyerabidde owa Fufa ye yamanaginze n'adduka. Magogo has been grounded. Passport bagimugjeeko ne Amongu babagjeeko passport. Magogo has been summoned on Monday. Is going to record statements oba ekiro kya leero. Mukama Katonda bagenda ku recording statements. Jesus Christ. Yes, nenga honorable Nasi Nambere. So CDF sawa yonna aleta Fufa president omupya. Ali alina kujja mu campaign. Webale nnyo. Kati obimanyirwa kuba tubadde madamu Kibinze gambye bwenti. Njogera bye mmanyi. Bye simanyi. Sibyogerako. Era gambye. Waliwo agambye mu comment Magogo has left the country. Magogo wali passport bazibajjeeko bonna. Abadde agenda kudduka naye yada ina kudduka gulo passport ne bagifuliza. Webale nnyo. Mu comment section, somebody is saying Magogo left the country. He didn't succeed. Kyekyo kyegambye madamu Kibi. Kinabadde gamba wali. Nti ezimu tweet ezimu ze bawa abantu za bulimba kati eyo ali mu kyogera asomye ku Twitter waliwo omwana atwanise nti ali mu kudduka. Yabadde ayagala bambi naye teyasobodde. Yaya ina kuvaako nga tuli mu campaign. Uyaleta DJ eno gye baali balese yekiyayeyaye. Wezi n'abagamba mumuleke. Kakati mukyala Nammere as we speak si ensonga. She has got a presidential pardon from His Excellency. She confessed nawayo all the information yeranga yonna surrounding AA. So oyo temumweralikirira, she's out of Chigo. Yes.